Okay, tubaniriza ku Fake Shots nabagamba ku Fake Shots tukuleetera ebeera mu mikolo naero tuli mu mukolo wakati nooza background mujuwira vibe ekutte wao tuze tusangako bakatumwa katumwa gwe twabaleeterako oli naye tukomyawo ne mwana mulenzi Brian akubye amazina era mugenda kuba mulaba tugenda kuba tuteekayo clips amazina nga Brian amazina wagayigirawo amazina kama wange nsanyuse okulaba webale kujja webale kuba smart amina yambalidde ddala ennyambala oggumidde weewaawo se ya batulaba amanya gange nze Mukisa Brian aka MC Brayo mukama wange ombuuza kibuuzo ki kubuuza ne kugamba amazina ago bakatuma ge mukuba mugayiga mwina musomo gye mugasoma ate tulina nnyo musomo gye tusoma amazina ago naye ova mu buto kati nze nava mu buto nga nkola ki nga ndi dansa kati bwe najja e Kampala ne negatta n'endokoka nolokoka bwe nalokoka ale ne negatta ala ku kwaya ya chachi kati nemba nga chachi ebyabalokolo bimanyi mazina praise and worship kati bwe negatta eno kyanyanguyira nnyo nti bwe najja eno bitono nnyo bye nakola ki bye nagattamu bakatumwa ensangi zino mukutte nnyo mu mikolo bagamba okwanjula okutaliko katumwa ko tekuba kwanjula kyanjawulo kinyo kye mukola mu mikolo ekyenjawulo kye tukola mu mikolo era bakatumwa naffe tuli ba serving providers nti katumwa akola ekintu kinene nnyo mu mukolo nti katumwa abeera coordinator w'omukolo wakati wa taata ayogera omwogezi wa waka accoordinatinga ebiri mu nnyumba omugole watuuse accoordinatinga noono taata oba omulungamya azze ne mwana mulenzi nti ye katumwa abeera wakati awo kati wesinga n'emikolo egimu oli n'abagamba nze seetaaga katumwa tulina omwana ewaka abimanyi naye ng'ekyamazima asobola okuba nga asobola okuzina kulala n'obwakatumwa bulala nga oli mu mukolo kubanga katumwa okola paati nene nnyo olina okuba nga omanyi omukolo nga nawe gukuli wano okutegeera dynamics nazo obeeranga mwogezi ng'omwogezi bagamba nti bwe mmala kino nzirako kino bwe mmala kino nzirako kino nawe katumwa omukolo gulina okuba nga gukuli mu mutwe ng'ogutegeera nomanya nti kati abagenyi batuuse ku mulyango nina kukola kino obudde singa abakoba batuuse leeti kitegeeza programu zikyuse nina kukola kino enkuba etonnya obudde kiri tukireke katukole kino ku lw'obulungi bwoki experience bakatumwa gye tulina era bakatumwa tuzanya roolo nene nnyo 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 mu mukolo ng'ogyeko n'obujja nti entertainment nti ne bano abantu ababiri abazze okubawa vibe wesinga n'omukolo omugole ng'ali shy kwegamba omupushingamu vibe naye n'apiikingira ku ggwe kanosinga n'abawaka nga bali down kati gwe katumwa obeera creative n'osooka n'obapushinga n'obawanika n'obasitula ti ne bano abazza abako ojja kwesanga abako oluusi nabo vibe yaabwe eri wansi nga gwe katumwa gwalina okukola ki kwegamba katumwa akola omulimu munene nnyo mu mukolo naddala kati nganze Brayo nti sikola nti bwakatumwa bwokka ola n'obwogezi mbukola ki oli mwogezera n'okwogera era se mukama wange simulungamya kate ekyenjawulo kye nnina nze nti gwe omwogezi wawaka ne baba tannaba kutuuka nti nze nsobola okubeesabeesa ekibiina nga bonobeera mu nnimiro tolina okusaawa n'okabala nti taata agenda otandika okujja okusimba nga nze ekibiina nakisitudde dda bayibu ng'eri kyekyenjawulo kye nnina muganda wange bakatuma baga mugula nnyo ne baservice provider naddala ab'ebifaananyi bakatuma vaayo oli mu shooti zaffe ab'emmere ne bajja katuma mwolyanya emmere kiki no kituufu nti katumwa nga kyegambye nti yes basobola naye bibakwatagana n'omugamba no yennyini ali ku kamera wolwabeera ng'omugole ekyamazima ng'ali shaayi kati nga nze alina omupushinga nti nawe akwata ekifaananyi kiveeyo vidiyo ye eveeyo ekyamazima ogera nosinga n'omugole bambi ng'ali shaayi nosinga n'omugole ng'akaaba nosinga n'omugole nga bamusitwesinze ne kati gwe katumwa gwalina omurefreshinga n'omugamba please wake up omukole n'omugirayo busitooko bwonna n'omugamba kola bwoti naye n'apikingira kugwa omukolo gwe ne guvaayo vidiyo ye neevaayo bulungi oba oli mulimu guno wakatuma olinamu experience nyingi kusomoza ki kw'osinza okusangamu okusomooza kungi experience yo nnina ndowooza ya myaka nga 10 oli mu business ndi mu bizinensi eno nti buli olukya ngenda njiga nti njiga akati njagala bivaamu zire ku muzindaalo
era n'abalungamya abasinga abamu kimanyi nti baali bakatumwa. Toluvuga speed kusoomoza kikosinza osanga okusoomozebwa kwe tulina kwaba kilayanti baffe. Kilayanti agenda n'akuwa omulimu. Ano baleka bakwagala mu kidaala. Ngenda genda. Kilayanti agenda n'akuwa omulimu nga takuwadde ku deposit n'ogamba kale kaŋŋende enkole. Ayogera. Buzibu kiddala ddala obuliwo obuli mu bakatumwa obuzibu buvaawa naddala mmwe sayidi y'abafotografa ne bakatumwa teri katumwa akwatagana ne fotografa mukono bakwatagana mukolo guwedde kwebuuzaako weeraba naye ndowooza ennaku zino ebintu bigenze bikyukamu tibongamba nti jasi kugamba muntu weyongereko eri nfunirewo direction yange gyenkolaki kuba naawe owa kamera ate oba onneetaaga ti vidiyo eyo yesu oyagala kwagala nveeyo naye omugole nze agenda okolayo kasayini nkole bwenti omugole abeerenga akola ki amwenya ofune simayire eyo ofune simayire okuba ekifaananyi ng'omugole yakoze eki kwaffe tugamba omugole ogenda n'ogamba omugole ntunuulira naye omugole kati ngenda kolayo akazina bwe kati kubeyo amapiyano bwenti amapiyano ng'osobola omugamba kyenkola kyoba okola yes then ogenda abanga n'omugole naye akoze eki n'omugole apiikinze kati ng'olwa ebifaananyi akuba ebifaananyi omulemeddeko oyo naye kwegamba bintu byakukwasaganya mwena katuma vaayo naye baga katuma muzinira nnyo mu maaso g'omugole wana ate omugole owebifaananyi vidiyo yalabira ddala mpa kyokukwata omugole akwata katumwa yes by the way waliwo abagole abamu nga talina vibe kyekibi kyegambye nga talina vibe naye nze nganze brayo owa kamera bwangamba nti vaayo mbeera free neyongera wabbali bwaffena tuba twazze kukola kitegeera tekirina tekinjijjako kumulaba nga ali wali nenzira wano nenkola ebyange vidiyo neggwa akaddiira akasemayo abaala bano bemuzinisa amazina bagamba mbu ovaawo olina enamba z'abaala bonna omugala njakuyigiriza amazina gyebiggwera no kati ekyo kyenyinza okyogerako bambi babeera excited kati oluusi ng'akulabye ku tiktok n'akulaba ng'abadde akulaba bulabi kati bw'otuuka ku mukolo n'aba ng'akulaba live abamu basaba ne buserefi baneebulayo kaserefi ate si gwafaanana Bruno Betty kati ye kennyini sometimes batusaba n'ennamba banempa kompereze ku buvidiyo bwowo enamba ezo by the way omuntu yennyini asobola okusaba ennamba ye ate nakufunira omulimu nakufunira sisita we ba mu famire yaabwe n'omuwa ennamba tekirina kyekinjijjako si byebiri eri nti ate byemulowooza nti ate tebibaamu nnyo bibaamu abamu naye awamu tebibaamukasinga nnyo bizinesi yes kubanga we kennyini akusaba ennamba kavidiyo ako k'omuwa oba kaserefi k'omuwa kagenda otwalira mukwano gwayina omukolo ti omuntu ono omumanyi waliwo kavidiyo ola akatuma ono akola bulungi abeera smart by the way tuli smart era mbadde smart nnyo okuba ekkanzu oyambala ekkanzu ng'ekyamazima olinga gwe muko nti engeri gy'oba ogenda ofaanana mu bantu gy'ogenda okurepresentinga mu bantu nobeere ng'oli smart ekisembayo nkulabye nga abawala badde bajja okubuuza ng'obayisaamu oriente ibalaga tugenda kuzina ekintu ekyo otera okikola oba okikola ku mukolo gwe nnyini no kisinzira client waliwo ba client baffe nakubira essimu before nogenda n'omutraininga before mukolo kati ate abalala anagamba olinja kuba mbyerabidde nakuyita nagamba ku mukolo keera tukolemu nti ne vidiyo eno nti bwe mubeera uniform temukuba mukubaka dansi mwena ne mubanga mukola ki n'omugole naye nabanga akola okitegeera n'obalaga engeri gye bakolamu nobaga kati kwatuuka wano wetu gerakola akono kakyali kapya akazina gwe akavumbudde ako kangenzekka kagalabawo n'empere eyo ey'emasaka eyasuna beni eyo n'ogitambuza n'obagamba abange mumpulira kano kaba katigeza mumpulira awo ekidaala nekigamba kyekyo kati nze yempere gyenkuba eyo yempeesa omuna
omukyala ali creative. Okay. So mulimu guno olina okuba nga oli creative nnyo. Olina okuba nga oli creative, toli shy. Nti bali abantu abakola bali shy. Balina kutunula by the way. Obadde okimanyi nti nze ntuuka butuusi ne nkwata omuzindaalo. Buli muntu n'amwenya. Lwaki taata? Oli soda abakyala? Siri soda w'abakyala naye simanye. N'okwata bukwasi muzindaalo wooti. Abakyala ne bakubaaka. Bana abakyala tubeebaza. Mwebale kusanyukira mu mikolo. Abakyala ba customer abo. Abakyala bayire batuwa emirimu bambi. Abagola abasinga abakyala. Jukira bakatumwa tubeera nnyo ku sayidi y'abakyala. Abakyala bambi bamaama abasista baffe babanyinaze babale kutuwa emirimu be bagamba babba baabwe nti nze katumwa gwati gwe njagala Burayo yagenda okunsiba ekitambaala nywere tukulabye osiba ne gomesi ne gomesi tuzisibera kati katumwa aliyo nga tamanyi kusiba gomesi nga tamanyi kusiba abagole kati nawo tugenda tuvaawo osanga client nakugamba njagala katumwa obeere katumwa ate nga gwe inosiba abaana ab'obuwala gomesi ate nga gwe n'omugole gwagenda okola ki okumusiba gomesi kwegamba buli kimu ogenda oyongeramu nti ofuna omulimu osofuna omulimu nga bakatu olya nga client alina katumwa we alina omwogi naye nga talina agenda musiba kati ekyo kyokka bw'oba tomanyi omulimu gwa gugenzi naye bw'obanga ate omanyi kitegeeza omulimu gwogenda gufuna. Brian omuntu akwagala akola atya bagambe? Yes ba clients baffe omuntu anjagala sogenda ku TikTok yateekamu MC Brayo babula tuli banyi naye katonda yanyamba ku TikTok bw'oteekako MC Brayo nze asooka MC Brayo ku TikTok yange, Facebook MC Brayo. Enamba yange y'essimu eri 0700 13 100 6 0700 13 10 osobola kunkoonako nonga Brayo njagala kulaba ku video bwobwo aye se osikola ogwogokka nedda kowe nawe naali eyo omukyala yakuddukako omukyala yanoba kati ngamba gwe omwami omukyala yanoba owulira okyamwagala nasomera ebintu bino wammanga mpoza negayirira ate neetonda gwe wenna omusajja ng'omukyala yagenda gwompita bito nga babulayo gyange onkulembere ngenda kwetondera bazadde ba mukyalawo bajja mukuwa ngenda kwetondera bazadde ba mukyalawo bajja mukuwa n'omukyala ne waba yagamba siridda mu makaago nga ngenze mu maaso ge wali negayirira neetonda owoza ate mpoza kati ekirimu namwe abakyala wanoba owulidde omwami yawasiza omukyala omulala owulidde yagala kukomawo kati gwe noonya bunoonya nja kwetondera omusajja oyo nja kwegayirira omusajja oyo mugambe esonyiwa banno naawe dadi omukyala adde mu bufumbo gwe nkoonako bukoonyi olabe ate ekyokubiri owe nawe n'omwami oyala gwe nawe wa mukyalawo toyina ssente ntono gwe kola bintu gula kilo ya sukaali emu omuti gwa sabbuuni gumu kasoba n'omutwalo gwa taata obufumbo bwa bwagana ng'olemeredde okugenda omukyala w'okukyala gwe nkoonako obukoonyi gwe gula kilo ya sukaali emu omuti gwa sukaali gumu omutwalo making sure nti gw'ogulina kubanga omutwalo mu Buganda gwekuwasa omukyala ogwoba ogulina ebisigale tujja kugenda gwe ngamba bugambi Brayo omuti gwa sabbuuni gumu kilo ya sukaali omugaati gumu ekiro y'ennyama emu omugaati gumu akantu k'amajaani kamu enkota yetoge ne bofuna kiwagu tujja genda ate emyera emyera bajja kuwa omukyala neyanza gamaanya mu Sabrani aka MC Brayo